ngenda kulwanira abavuka abasibwa, ngenda kusaba president abaana abasibwa aba NUP bonna abasumulule tubali rehabilitating tubongere mu labor force yafe. Eyo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 7.5 y'abavubuka mu Uganda tebiri skilled. Tulina ebitundu 7.5 population ya Uganda. Kubukada anamu bubiri ebitundu kusinzira ku population ya census yakolewa 2011 ebitundu 7.5 bavubuka. So twagala kulaba abavubuka abayina emirimu aba abayina skill ezikola emirimu abayina obukugu ku mirimo just bali ebitundu 17 ebitundu 83 tezina ki tebayina skill. So twagala abavubuka baba training bafune skills development bayige emirimo gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bagiyigidde. Abaana abasibwa aba NUP they were misled. Your Excellency nsaba okuba nti oyimirira mu bigere ebyo obeeyimirire. Ye idi gyosobola okuwa eggwanga. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Rutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mamulabye omusajja gwe bajje Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa oyina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu kukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe ta bana Uganda abo bewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata abantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Abaana abo babadde bagenda kubata BobiWine gwe wennyini n'okola olukuŋŋaana n'ogamba abaana abo babeereyo olw'ensonga tebazza musango. Ku baana abasinga okujjawo ku bitebe byammwe abalina embuto abakyala bannamwandu abaana batalina busobozi ne mubawa buceereceere ne mubawa butabotabo mbu bagende basomolwe mulaga eri abazungu nti mufa ku bantu be baasibira abaana mufune pulojekiti okuva eri mu bazungu. Twagala abaana abo badde bataata baabwe babakolerere bannyabwe babakolerere tukooye obuceereceere n'obwo butabotabo bwe mubawa mulage ekifaananyi ekirungi mu bazungu timufa ku ba political prisoners. Vayo wigane nkulabise ndete wanene ebintu omukyalo bitakutuukirirangako. Naye omukazi n'atuuka n'akukabirira amaziga ku lw'abaana be bwe baba bali bweru. Wajjayo wano banubiyaniri ba Edi Mutwe ba Louis Lubongo yabaani kyokka nga be babakwata nabo wabaleka munda. Kati tufunye akawenda ke tugamba nti munnange tunawona naffe munnange abantu ne bafuluma naffe tulina mikwano gyaffe be baakwata. Oba okitegeera naye ovuddeyo gwatolaga oli mukuziba kintu. At least omusajja abagambye bamuwe list leka wekuba ngo bakubeiringa abantu ababa beiringi bafulume ebbanga ddene goli bweru onyumirwa
Niyo tutandika okwogera kwezi ensonga ng'embizizo gwe tukuliza e Uganda tujja mala mwezi pozi nga sinze essajja lya Beene mujja kuwebuuza kiki ekyankakaalukanya n'enkulanga omusajja onja kuswaza omuntu n'owulira kali kaluta maguzi ne kasitamya obutako ku TV bwezo twaziwayo nga saddaaka singa yali mwana wa nnyoko nga gwe baakwata oyinza omuwayo nga saddaaka singa yali kitaawo ensonga z'aba political prisoners nze mbadde nteesa buli muntu yenna ng'olina political prisoner woba oli muzadde ng'olina omwana we ali mu kkomera woba oli mukyala nga bbaawe ali mu kkomera woba oli musajja nga mukazi we ali mu kkomera woba oli muzadde nga mutabani we ali mu kkomera bino ebintu mbijjeemu nuupu oba BobiWine oba Lubongeya nedda zino ensonga zikwata ku mmwe mwe muzaala bano abaana mwe mubalinako obuvunaanyizibwa mwesitule mugende ewa Balamu mutwale ID z'abaana bammwe mubagambe bano abaana baffe babasiba bano abanuupu tebagenda bayamba. I repeat this, bano abanuupu tebagenda bayamba kuba mmwe bano ba political prisoner bafuuka bizinensi yaabwe. Bano abantu be bayamba nuupu okutambuza struggle. Ojivuddemu. I can assure you Entebbe ojivuddemu. Tubadde nga wano ne twogera ebintu ne mutuvuma. Acha sijaga nti ne twogera ngenda nti nze n'enjogera nze generations. Ne munvuma okufa obufi. Nenge ebintu bye tubagamba buli lunaku bibaawo era mubirabako. But I think this is a climax. Kino Kyagulanyi kye yakoze ku speech gye yakoze kyabalaze nti eno yenkomeredde era gwe omuntu yenna eyawuliriza ebigambo bya Kyagulanyi n'obanga ogamba nti okyali mu struggle era okyasupportinga Kyagulanyi bwotyo bw'olifa. Nabagamba wano nti Kyagulanyi talina kyayagaza baana abo abali mu kkomera kuvaayo. Ayagala babeereyo lwansonga kasita bavaayo ajja kuba takyalina kyeyekwasa nti buli olukya nga lwakola speech akomekereza agamba release our political prisoners. Ogenda kwogera kika taata ne muyomba ne mutuvuma bubi nnyo naye nga ndooza mukirabyeko. Omusajja Balamu minisita n'omwami Katerega eyavudde neyewaayinaga ekijja kijje kubanga ekivamu NUP akimanyi baba bagenda kuvuma bajjeyo famire yo bajjeyo mukyala wo naye yagambye ekijja kijje bwe yafunye chance n'afuna access n'agenda neyegayirira omukulembeze w'eggwanga. Kyagulanyi era nga bwe twadde tukyexpectinga yavudde n'agamba bannayuganda nti Katerega tebamumanyi nti omwami oyo tebamumanyi era tali mu NUP. Mwamulabye omusajja gwe bajje Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata. It doesn't matter oba ali mu NUP oba taliimu. Ekintu kyaliko kiyamba eggwanga oba tekiyamba nti kiyamba eggwanga nti oke ekyo kye twagala. Ku kaseera kano bannayuganda mutegedde who a real leader is. Who can be a leader. Era mutegedde anaayagaliza bannayuganda. Ate era anaayagala okukolera bannayuganda. Kyagulanyi is not close to that. Tayagala kukolera bannayuganda no. Kituufu ne tumwogerako. But we have no option. Lwansonga. Waliyo abaana ba misleading. Nzigentions benga nti ngenda kusigala nga njogera. Mpaka abaana abo nga bakyuse. Ne baddamu amagezi. Gwe futu bigera ali eyo ku ssaawa na supporting a speech ya Kyagulanyi bwotyo bw'olifa. I repeat, bwotyo bw'olifa. Ku kino kye yayogedde. Temuddamu kutulimba nti mwagala ba political prisoners. Temuddamu kutulimba nti muli mukulumizibwa nabo. Temuddamu. Oyo content wa release our political prisoners mulekerawo. Mwe bawumalu kiseka mmwe kubanga muli bangi. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino. Ng'angamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja bwe mala n'ensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga. Ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama
bw'otunula gwe bawa obwa speaker wa parliament yasooka okukunumula byakunumula byonna n'atwala gwe batuuzizza ku mulyango nti tebafulumya kino yasooka obbayita nti ekimuzo nze nnina mujje kasita mumpayo ke mumpadde bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyitemu awaka tetuyambye ku mirimu tetuyamba ne gwe bawadde okuteeseza eggwanga asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo bakyala bannange twatuukawo ddi awo mulekeraawo okumanyira abantu kazi okwogera nekatandikira kuba Anita Amongo please leave Anita Amongo gwe mukazi gwe ani yayogedde gwali tonakutula bulega musanvu tuva kwa Anita Amongo tosobola kwimira mbigere bya Amongo ono bannanga abakyala tetukyalina miri tetusobola funa mirimu lwansonga kale kani majino oli kumukolo gw'abakyala mboyogera you are talking bogus talk rubbish omwerere mbu ono Anita Amongo bamuwa akulira parliament bwamutunulako gwosobola okutuuka wadde obukowekowe bwa Anita Amongo gwe wadde obukowekowe even obukowekowe mugana mwambala wivu z'abafuzi ono zibagajja ku mitwe ne mubanga ebizibu ne mwerabira emizibu ne mwambala lubaale w'abafu kwata kwa Anita Amongo at your own risk come here to stand with Anita Amongo vuba kwa Anita Amongo o parliament namba gwe mu respecting abantu afudda yarumbye nabbanja mbono ayina wagula simanya agaba mujje mutugulewo kuba ayina ebisumuluzo omanyi kibaita nabbanja gwe nabbanja yayimbisako ne kubaawo yabalisana Mama Solomon it would have been better ne weesonyiwa omuzindaalo for sure kyali badde kirungi nnyo ne weesonyiwa omuzindaalo kubanga toyina na kimu kyoyogedde kigasa ggwanga genda olabe interview ya mukyala Muhoozi gyakola e Masaka you refer to yours wajjako big difference so ekyokubiri kola ekintu kimu genda ku minzaani weesimba kuba ene leadership position bwekeera bukeeza olunaku lumu ogambe nti ngenda kwesimbawo kuba MP bw'emagere weesimbewo ogende mu parliament oba speaker oyinza obufuna you never know tulabe kyonaakola ekyokubiri gwe bakyala banno nga mukyala Yasiini Kawuma n'abaana bo bayambye eki kale gwe alina omutima omulungi ennyo bakyala banno nga mukyala Yasiini Kawuma eyafiirira mu lutabaalo kikyomuyambi nga mukyala Yasiini Kawuma asiba ku mawulire ng'akaaba asaba buyambi but you can't help her but you are talking about ladies first be an example what have you been addressing the nation kikyo addressing awo bawo byayogera nawe byojja n'oyogera bawo byayogera nawe byojja n'oyogera if you have no agenda keep quiet